Bya mutabani wa mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa byolekedde okuteeka Uganda mukadde akakati abaga ekiri mu ggwanga erituli ku mulirwano mu kibuga Juba kifumba mutuku. Abashuda ne bavudde mu mbeera wetwogerera batandikiddewo okulumba bannayuganda mitawaana myerere egiri ku buuyo obwo. Ate wetunavaakaawo Robert Kyagulanyi Bobi Wine enkolagana giyaguddewo olunaku olw'eggulo n'eggwanga erya UK ey'omuggundu mu lutuula olwabaddewo eyongedde okuvaamu ebibala nabyo mbirina mu vidiyo eno ogenda kubeera nga obifuna mu bujjuvu. Generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ate wetwogerera byonna byabadde aluka wetwogerera byongeredde ddala okutuka. Ku makya bukeeredde olunaku lwaleero mbadde mbawadde akatambi nga Balamba Rugahara atwalibwa akaguddeyo wali mu ggwanga erya Canada. Ebyo nno ebimu ku bintu ebyolekedde abakungu ba gavumenti buli eyeefuula nti tebimukwatako naye nga ali mu kimu ne Generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Tugenda kufunanga naffe gye tubateegere bweru wa Uganda mubeere nga ate mukijjuutuka wakati n'okulabika nti tubateekako embeera okulaba nti muteekebwako envumbo amawanga ago, kubanga kikimu ku bintu ebibaganye okulabika nti Uganda mugikulaakulanya nga muyita mu bifo ebyo bye muba mulimu ebya gavumenti, kuba nti mmwe mumanyi nti mulina option ey'okuddukira mu mawanga ag'e Bulaaya oba oliawo ofuna obujjanjabi okuweerererayo abaana bammwe n'okugenda mu mpummula ng'embeera mu Uganda eyonoonekedde ddala. Njatandika n'okukutumirako yonna gy'oli gy'ompulirira nti webala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugaba yebala kumpeeredde obulamu olwaleero ne bukya ng'oli omu ku abo abatemye obukofu abafiiriddwa abantu bammwe. Omukama Katonda abatuwere ekiwummula eky'emirembe. Abalina abalwadde n'abatendewaliddwa eyongera okubagumya olunaku lw'enkya lubeere yaddeyaddeko. Kino nvudde mabega nga nkyogerera nga nkiroganya nti Bobi Wine bwe yalaba nga Uganda kumpi buli field yonna Generaali Yoweri Kaguta Tibahaburwa agiyina mu ttaano, option gye yali ayina yey'okugenda okumutemako emirandira egy'amawanga ag'e Bulaaya. Yagalagaana wali eyatuwulira kubanga obadde olonda bulungi nnyo ng'olondolera ddala engeri embeera mu ggwanga gy'ebadde etambula. Ffenna tujja kubeera ku peegi yemu nti amawanga g'e Bulaaya ge gabadde gabeereddewo gavumenti y'obwannakyemalira ey'eggwanga lino Uganda, era nga gayita mu kuvujjirira, nga gayita mu kuwa Uganda loan, nga gayita mu kuwa Uganda grant n'ebintu ebirala ng'obuyambi obw'amagye be bakuumiddewo embeera eno bannayuganda gye bawangaaliramu. Era nga baton gye mumanyi obulungi nti bwekwatibwako embeera eba egenda kutebenkera. Bobi Wine omulimu ogwo agukoledde ddala ne bannayuganda abawangaalira e Bulaaya nabo ne bongerako okulabika nti bateeka ku nninga gavumenti ya mwami Tibahaburwa. Waliwo endagaano eyakoleddwa wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, era gye ngobya obumale nayo olunaku lwaleero mu vidiyo eno mbeere nga mbannyonnyola nga bwe mbadde ngamba bulira era okuva emabega nti tewali kalungi kolekedde gavumenti ya mwami Tibahaburwa naddala nga bayimirira ku lutalo oluli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo oluvannyuma lwa UN lwe yamupiininga nti ye ne Kagame be bali emabega w'akabinja k'abayeekera aka M23 akajojobya abakongo naddala okuwamba ebibuga ebyenjawulo ko n'okubalula ebitundu ebimu nga baagala okuvuunika gavumenti y'omwami Tshisekedi akulembera eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Leero we bukeeredde mu vidiyo gye nfundikidde mbagambye nti Generaali Tibahaburwa oluvannyuma lw'okitegeera nti Amerika evuddeyo bwetyo n'etuula butereevu n'ekola mineral agreement oba mineral pact n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, omukulu ono ayungudde abawanvu n'abampi n'abayiwa ku booda ya Uganda ne Congo kubanga ye ekiddako already aba akimanyi aba ategedde. Nabagambe kaweefube wa kumwetooloola kumuyita mabega bagenda okubeera nga bamukwata mavumbavumba nga tategedde wa gye bamuyitidde. Batrayinga okumuyitira mu ggwanga erya Kenya nga bayita mu Nairobi naye ne balemererwa. Njogera ku Amerika kubanga mujjukira nti omwaka oguwedde Amerika yadonatinga ennyonyi ennwanyi n'edonatinga n'ebimotoka ebya bulletproof ebirwana entalo eri gavumenti ya William Ruto. Kaweefube oyo nabagamba nti yali agendererwamu okulaba nti Amerika eddamu okureclaiminga Uganda ng'ettwalo oba territory eya Amerika ne UK. Nabagamba nti kati olutalo lwava ku level ey'amawanga agali wano ku lukalu lwa Africa, lwava ku level eya Kyagulanyi alwanagana ne Tibahaburwa,
lwayingiramu amawanga ag'abakyerupe okulwanagana n'omuyindi, okulwanagana n'omurussia, okulwanagana n'omuchina. Kwani alina okontrolinga eggwanga lino erya Uganda. Kati America efunye omwaganya, America efunye omuwaatu omwangu ogw'okuyitamu okulaba nti Generali Kibahabulwa bamwetooloola okuddamu okulabika nti Uganda edda mu mitambo gyabwe. America edda ye yali eyina amagye agatendekanga UPDF, America ye yalinga ewaayo ennyonyi ennwanyi, America nga yewaayo ebimotoka ebirwanyi by'entalo, America nga yewaayo ebimotoka ebikakkanya obujagalalo, era nga Uganda n'amamundu gonna ge yali egula yali egagula mu America. Kati wetwogerera byonna gavumenti ya Mwami Tibahabulwa yalekeraawo bijja mu America, yalekeraawo bijja UK, kati ebijja mu ggwanga erya Russia. Kyova olabanga wano mu Uganda tuyina ekkanikiro ly'ennyonyi y'omu Russia. Bwe batuukira oleeta ekkanikiro ly'ennyonyi manya nti ennyonyi mulimu mpitirivu okuva mu ggwanga eryo erya Russia. Bw'ogenderera abatera okulaba abantu nga Generali Kibahabulwa atambula naddala ng'agenda okulinnyonyonya abatera omuvuga, mwenna mukigenderedde nti ba Russia be batambula naye naddala bannamagye. Kwegamba byonna bye yali afuna mu America yadaivatinga bwe yeegatta ku mukago gwa BRIC n'atandika okubifuna okuva mu ggwanga erya Russia. Era nga ne bwe kituuka ku trade yatandikirawo okukolagana n'eggwanga erya China, ate bwe kituuka ku byenkulaakulana n'atandika okukolagana bw'atyo n'eggwanga erya Buyindi. Kati bino byonna bye tuli mu kwogerako olunaku olwaleero gwe munnayuganda by'ogwana otegeere era omanye gy'emitawaana Generali Kibahabulwa olwaleero gy'alimu gy'ayolekedde ko n'emirerembe. Njagadde mbatwale tulabe embeera nga bweyimiridde ng'oggyeko ekyokuyungulwa okw'amagye aga UPDF okuyiirwa ku booda ya Uganda ne Congo, biki ebirala ate ebiriwo era ebigenda okuva mu ndagaano eno oba mu mukago guno America gwe yavuddeyo bwetyo n'ekola ne gavumenti ya Congo ey'omukulu Tshisekedi. Byonna tugenda kubeera nga tubifuna mu katambi kano katumale okukavaamu ndyoka ate nkomewo mbawo ebirala neyongera okubalambululira. Ebigambo bya mutabani wa Mwami Tibahabulwa bimuviiriddeko nabe ng'era bulijjo bw'atera oyita ku mukutu gwe omugatta bantu. Byonna ogenda kubeera ng'obifuna katumale okufuna vidiyo eno. Naye abajjonkeranga foreign policies bwe balaba ebintu bino badda mu kisenge ne bagamba lwaki tulina essabo ku mitima, oba bagamba regardless we move. Anyway, nze ngamba regardless we move. Muna Uganda nakugamba ekintu kyenkola nkimanyi nnyo, nkiddamu nakugamba ebintu byonna mu nsi sibimanyi ne foreign policies nzitegeera. Then number 2 nakugamba democracy ne human rights revolution yaffe mwe yayita nzitegeera. Okitegeera ekintu kino olaba ekifaananyi kino bakikubye ng'ennaku z'omwezi 27 siwe kyabadde. Nze vidiyo ngikoze ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa 3 omwaka gwa 2025 kankiteeke wano ku future reference. Byonna ebyayogeddwa simanyi, saabaddeyo era sibimanyi, naye nga kyenkukakasa nti ebyayogeddwa bikwata kalulu ka Uganda ka 2026 ke tugenda mu lwaki. Similar event like this yali ebaddewo mu mwaka gwa 1962 we bakwata abantu abasatu ne batwala mu Bungereza. Bano ba commissioners baaki, bano ba commissioners ba Bungereza bano kuliko omu ambassador oba high commissioner omu ambassador, yes, Chazini omupya gwe bakatuleetera ali omu ku bano. Ekifaananyi kino nkitadde wano njagala nkireke. Nakugamba nti akalulu ke tugenda mu aka Uganda si ka Museveni. Lwaki? Akalulu kano kali mu Commonwealth Charter kubanga akalulu k'omwaka gwa 1958 abasajja bano bebakategeka era poliisi y'akalulu gye tugoberera ya Uganda. Ekyo nakugamba nti ono Fala Museveni tabatiisatiisa mu kalulu. Mukitegera tabatiisatiisa ebyo bayogeranga muhozi agenda kuwamba kitaawe tasobola kumuwamba. Ekyo kyonna kibagamba kubanga policies ze twayitamu si zaabwe, bino just balinganga beefumbira mu bwefumbizi. Mbagambe mwetegereze ekifaananyi kino. Then number 2 Hello, my name is Peter Kauchi and I work in the Customer Experience Department as the lead call center. So today I'll be taking you through on how you can check numbers that are registered under your name.
and on how you can deregister these numbers. To know the numbers that are registered under your NIN, simply dial *197#, press OK. Select option number 2 that says NIN check. Here you'll be prompted to enter your NIN number or passport ID if you're a foreigner. Okay? And the different numbers registered under your NIN will be displayed. In case you do not want to have any number registered under your NIN, simply move to an Airtel service center with your national ID and ask for this number or these numbers to be deregistered off your NIN. Thank you. Airtel, a reason to imagine. Number 2. Olaba wano. Olaba ekituusewo Congo. Nabagamba nti munsi ensi America zeyeetaaga ziri 2. Ne ku Europe yokusatu tugireeti naye nga si y'amaanyi. Nakuga beetaaga Ukraine eri mineral deal bagisiringa. Mineral deal ezeemu okusiringira ku lukalu lw'omuddugavu ebadde ya Congo na America. Deal eddako egenda okusembayo egenda kubeera wakati wa Uganda ne America. Nkiddamu ensi mu Africa egenda okuddamu okusiringa deal wet. Egenda kubeera Uganda yegenda okuddamu kikola endala zisobola okubeera mu polisi ya America naye ensi egenda okugenda mu ndagaano egenda kubeera Uganda. Mineral deal nakugamba bano abasajja beetaaga ensi 2. Ensi emu bagiyita Uganda, ensi emu bagiyita ani? Bagiyita Congo bagimaze. Era M23 yekalakasizza wano neegamba nti mineral deal ekoleddwa wakati wa America ne Congo mbutegenda kuleeta mirembe bo bagenda kulwana. Yes balwane. Tulinayo ne Ssaabalwanyi Museveni mukitegere ekintu ekyo naye ogenda kulwana nani? Uwede Kagame ayina ebizibu bingi. Zino statement za Kagame ayina ebizibu bingi. Belgium already waali Belgium yekyaliko okulwana nti okulaba nti FDLR abahutu n'abatwa baddayo e Rwanda kusula gavumenti ya Kagame kyaliko. Okitegere ekintu kino kati eno diru bagimaze. Okitegere ekintu ekyo bagimaze. Naye nabagambye Museveni ye chairman wa NAM, ye chairman wa G77+1 partner wa BRICS bagenda kumukuulayo na nnyondo. Nkiddemu bagenda kumukuulayo na nnyondo. Lwaki? Uganda yetudde ku gold amala okukuba dola ya America okugikuba. Okitegere ekintu ekyo okugikuba. Ate kati BRICS yakyusizza akatambi negamba mineral zonna zisobola okukozesebwa. Naye nkugambye target yaabwe baddenga Uganda. China mujayo bwetandise okugabira abantu omuceere. China nayo kati yagala banna Uganda etandise obbawo omuceere. Kwegula ne nakugambye munna Uganda it is upon you kubanga we are the third factor. Third factor gye bayita social factor yesalawo mu luno olutalo. Nakugambye Museveni ne wanaaba n'emmundu atya ne wanaaba ne ziri zirwasa mayinja talina kyagenda ku influence nga mu policy ze tuli mu lwaki. Third factor tagirina. The people power oba the social factor kubanga ebintu bino byakyuka si maanyi ga mmundu wabula maanyi ga abantu. Kongo eno weeralinze emabega ga Tshisekedi. Kongo tekyayogera ne diru terina. Kongo yayaniriza bwaniriza buli kimu baagala mirembe. Endagaano zino Museveni abadde ng'azigira ng'abantu bano bafunamu interests nga bazifuna ezaabwe naye ng'ez'abannansi bazibba mu Kongo ne mu Uganda. Bwekiro wekibadde okitegera bwekiro wekibadde kati osanga ba revolutional dwafu ng'atudde kalive kamu ali mu kusomesa. Wana abazungu wadde bajja naye bagenda kubeera ne interest. Mu kyogamba China ne Russia terina interest. BRICS bagitaddewo ku lwaki. Muna Uganda muleke bano ba revolutional dwafu okubazanyiranga ku bwongo bwammwe nga babuyingiramu. Omuzungu ajja ku interest ezize of which interest zino nkulu n'okusinga ffe tetwaliwo. Kumani yaliwo mwaka gwa 1994 ani yaliwo abini mwaka gwa 1994 ani yaliwo kumu mwaka gwa 1994 ani yaliwo tewali. Kakati kwotandika okulwanyisa interest ezo wabula tulwanira mu zino policies zino zetwasangawo. Zino policies zetulina okulwaniramu bwe tumala okuzirwaniramu then tulabe ekiddako. Naye kiddako it is a step ahead. Tugenda kubeera ne generation yezi satu senge ebintu bitambula nga His Excellency Kyagulanyi Uganda gyakugamba kitugenda kuzimba Uganda empya. Mukitegere ekintu ekyo senga binaabeera bwe bityo twetaaga generation 3 nga tuziwadde civic education nga tukoze economy nga nnungi ne political system basobole okulwanagana ate ne bano okubagonza. Otherwise kati twerimba era osanga omuntu ng'atudde ka app ka live akamu akugamba democracy simanyi democracy takola bataddemu science. Revolution teriimu science nabagamba tugoberera ebintu ebyo. Democracy na human rights, American and UK foreign policy period. Teri kirala. His Excellency Kyagulanyi revolutionary leader. Yena yawukana ku ebyo. Oyo manya mulabe wa revolution eno mulabe
era womusanga mulwanyise womusanga kalive tokatuulako kaveeko revolution tebagidiscussingako. You either agree or don't agree. Tebiri agree to disagree. Tuli mu revolution, yes, tick. Tuli mu tulwanirira democracy na human rights, yes, tick. Tuita muchi American and UK foreign policy, yes, tick. Ebisigadde abeera propaganda. Tobiwulirizanga ebyo byakuyingira mu mitwe. Ukitegera ekintu ekyo. So muna Uganda we are getting there. Kino ekifaananyi mukiteekeko amaaso kino. Mukiteeke, it is a sign of victory. Ekiddamu ekifaananyi kino is a sign of victory. Muna Uganda. Obanga obadde tolina capital bannange sigenda kuwola muntu kale nze minister of foreign affairs embeera tugenda gitereza naye kugambye ekifaananyi kino kiteekeko amaaso kino mukiteekeko amaaso. This is a turning point. Nabagamba omusajja olunaku lwe yakwata ku peesa lya BRICS lwekaggwamu kati ekongo kaweddemu mineral deal abasajja bagisiirinze. M23 egamba nti yegenda kulwana paka ku muntu asembayo katubalinde. Belgium egamba nti FDLR oba abahutu n'abatwa badda Rwanda. Kagame agamba muhoozi leeta amagye ga Uganda n'aga Rwanda tugagatte nsobole okulwanako wekinaba kizze. Banaasobola okulwana naye nga babiwulira. Yo babiwulira. Nabagamba mukwate Ministry of Foreign Affairs mu mugobe bamuteekako ba presidential advisor ba full figure. Okitegera bamuteekako ba full figure. I advise these guys nembagamba you are making a grievous mistake gye muli mukola. His Excellency Kyagulanyi ono kaalinnye ennyonyi n'agenda Bungereza ne mu America mutule ku meza muteese naye before the worst comes to worst they never listen because they are big headed. Kakati bye bino ebizibu ebiriwo. So muna Uganda tegeke eggaali nakugambye democracy alina okukola nga bw'alina okukola nga bwe yakola ekawempe oba si kyekyo senga agaana okukola nga bwe yakola ekawempe tugenda ku activating ekintu kye bayita human rights. Human right is American foreign policy. Okitegeera ekintu ekyo human rights is an American and UK foreign policy. Si ya Museveni ekyo tebakikutimba si ya Museveni. Senga tujja activatinga embwa egenda kukubwa nkiddamu embwa egenda kukubwa tetulina mmundu naye tulina emmundu. Just watch the space. Bino bye nabagamba abaana b'e Congo kati nagaye batandise okuvimba mu Congo empya bagenda kuzimba Congo empya abaana b'e Congo. Abanyarwanda warm up. Rwandan people Rwandians warm up. Your dictator is coming to his peak. Agenda kugwa. Tugenda kulaba ba dictator aba nga bagudde omulundi gumu. Dictator gwe bayita Museveni ne dictator gwe bayita Kagame bagenda kugwa omulundi ogwo gumu. Just watch the space. Muna Uganda twetegekere democracy muzimbe eggaali mutwale enjiri ku bantu eyo abasembayo wansi mubagambe nti yessaawa okweddiza ebyaffe tukisobola. Kiki twetaaga nakugaye tetwetaaga mundu tugenda kukola military training simanyi tufune military skills simanyi tufune biki tetubyetaaga. Gwe just keera ku makya genda olunda akapapula ko kakasa nti akapapula ko sikafu omala okukatereeza bulungi nnyo otegeera nti sikafu ogenda kakuuma omala okakuuma ogenda kagoberera omala okagoberera ogenda kabanja. So tosobola kubanja kintu nga tolonze. Mobilize people, organize people. Senga Museveni atuzanyirako kyetwali tumutwalire Wannalukola kyetugenda okumutwalira kubanga senga okimutwalira obeera activating ekintu kye bayita human rights. Okitegera oba activating ekintu kye bayita human rights. Senga oki activating in American foreign policy eno UK foreign policy eno international eno UN policy esangibwa mu UN charter. So Museveni kitegeeza alina okubanagana n'ebitongole ebyo n'ensezi anaamalako. So muna Uganda nabagamba temutya ono omusajja yanyiga amapeesa gye twali tubulamu mu revolution ya Uganda. Bano bonna abaali balwanyisa Museveni bali ku byabo. The real button was pressed. So organize, mobilize, tugenda mu Uganda mpya, tugenda kuzimba Uganda mpya. Okukyusa oluyimba olwo it wasn't a coincidence. Just watch this. Kale ebyo nga mubiwulidde bulungi. Njagala kubeera nga mbagamba nti ekiri mu ggwanga erituli ku mulirwano wano Mambuka kifumba mutuku. Njogera ku ggwanga erya Sudan ekiriyo bannayuganda kati wetwogerera target lwa UPDF kwata kubo genda ne chemical weapon netandika okubeera nga ate ekuba abantu abali ku buuyo obwo. Newankubadde nga UPDF evuddeyo neyeegaana yatwala chemical weapon mu ggwanga abali mu kibuga Juba bo bagamba nti Uganda kakati erabika ebaguddeko olutalo olutagenda kukoma. Ebintu bino byonna bye byetooloola n'ogendeera gye biva byetooloolera ku migambo ebya Generali Kainerugaba byabadde ajjanga ateeka ku mikutu gye emigatta bantu. Yavaayo n'alabula gye buvuddeko n'agamba aba Nuel balina okuvaayo beetondere kill
era bwe batetondera kill agenda kubeera nga ayungula abawanvu n'abampi okulabika nti olutalo oluli mu bitundu ebyo lwongera okubeera nga lunyinyiitira. Moreover, omuntu ava wano n'agenda mu ggwanga erituli ku mulirwano naggulawo olutalo. Bannayuganda bo tababaliridde mbeera ki gye bagenda otwalibwamu kubanga kakati baganda baffe abali mu ggwanga eryo olwedde batugguddeko dda olutalo. Bannayuganda abaakattibwa bayitirivu nnyo ebitagambika. Nafunyeeko amawulire nti bannamagye abakunukira okuyingira ebitaano be bakalugulamu obulamu mu ggwanga eryo. Naye I'm yet to confirm nga bwe nabagamba nti newala nnyo okutta ekibe njagala mmale kubeera nga nekkenenyegulire before bringing it out to the public nti bannange kino kiyimiridde bwe kiti. Era lyenda outinga mbagamba nti eryo ndida outinga ningenda kubeera nga nkonfaminga. Kakati omukulu ono mu mataba agali mu Kampala mu kibuga avuddeyo bw'ati era Generali Kainerugaba nagamba nti amataba gano galaga nti gavumenti ddala beeremereddwa era kabonera akalaga nti omulembe ogujja oba generation eriwe ekaddiye ekooye abalinde generation ejja. Generali Kainerugaba generation eno gyoga nti ekaddiye nkiwa ya kitaawo. Generation eno gyogamba ekaddiye obadde muwangaalira era mmwe abamu kubalidde omudiri gw'Abannayuganda. Gwe omu ku abo abanywedde omwenge mu mudiri gw'Abannayuganda. Gwe omu ku abo funding ebikolobero. Gwe omu ku abo abawa omuwaatu oba omwagaanya okulaba nti emikutu gino n'emyala gibikkibwa. I remember very well gwe kennyini wajjako mu kibuga Kampala ng'okutta eggye lya UPDF ne muwamba ekitongole ekya Kampala Capital City Authority ne mukijja ku mirimu gyakyo. Gwe kennyini n'ogamba nti no UPDF yegenda okutandika otakinga control. Kuva UPDF yatekinga control mu kibuga Kampala emyala jabulokinga. Kale tetuganya amataba bulijjo mwegali naye nga tegayitirira nga ate bwe gayitiridde ku mulundi guno nga UPDF eri mu kibuga Kampala. UPDF eri meant kola mulimu ki ddala omutuufu kubanga omulimu omutuufu gweteekeddwa okukola yaguvaako dda neva ku mulamwa ate ekola mirimu gyetateekeddwa kukola. Baganda bange bino ebyono mbyogeddeko nnyo ebbanga ddene wabula ye nkimanyi nti oba afuba kulaba nti ayogerwako eva mu mawulire kubanga bw'otunuulira ebintu byajja n'ayogera mu mawulire n'otunuulira n'ebiri ku ground otabulwa n'ogana yono byayogera ddala baabitegeera Generali Kainerugaba byayogera baabiyinako omutwe n'amagulu oba ababuvimbuliri n'ajjayo atwiti nga byawulira nti byebimuwa emirembe. Kyagala otugamba ebbanga lyonna amataba gano agali mu Kampala abadde tagalaba mu myaka gino 40. Kyagala otugamba nti tamanyi nannyini hamu ewali emikutu egyenjawulo egyali giyitamu ebikyafu egyali giyitamu mukoka okufuluma ekibuga Kampala nannyini hamu yaani. Ebyo byonna bye twagala mutegeere bannayuganda nti bano abantu bajja ne babalimbalimba ku mikutu emigatta abantu bajja ne baleeta information nga bo beekiriininga. Naye njagala okubalayirira abatembeeta mutabani wa mwami Tibahaburwa temulina njawulo na muntu ali mu kujookinga na Temankima kubanga Temankima egenda tuuka akadde ku bojje mumbikole byonna naye bwe banaaba bojja temujjanga nga mukaabirira bannayuganda nti bannange tetwamanya tetwategeera gwe twatudulinga naye yali muntu mukyamu. Njagala kubatwalirawo mu katambi kubanga njogedde nnyo olunaku lwaleero nkoowa okwogera ku bantu ng'abo all the time. Program ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa munonyeko ku namba ewe eryawo gwe naye n'embeera muyite tali nnungi akulombera eddwembere gya kubeera ng'ate fuuka malidaadi atali yadde okwetooloola nabagamba buli vidiyo yonna ng'egattako nja kugibaleetera katumale okufuna mwannyina foono ayongere okutulambululira ku bigambo ebyogeddwa mutabani wa mwami Tibahaburwa. Bye bino nno bye tuli mu kwogerako nti kaakati tayawukanyeeko na bigambo bya Balamu bye yagambye nti Nuupu ye yaleeta trailer n'ebimotoka by'amayinja ne babiyiwa mu Kawempe. Nuupu etalina mmundu etalina kambe yadde effumu kagubeera omuggo otugamba otya nti ye yaleeta amayinja negenda neyiwa obululu. Kwigamba abantu wano batambulira oba mu kabinja ke kamu ne bafaanaganya entegeera. Katugende mu katambi mbaagala nnyo. Wawulamba buwulire Uganda evuga speed. Uganda yensi yokka evuga speed. N'onoonya n'ekyokwogerako ne kikubula. Onoonya ekyokwogerako ne kikubula. Amataba gali mu kutwala abantu mu kibuga Kampala tebalina yadde ayamba bali mu makanisa abalala bali mu mizikiti tebalina yadde ayamba balinga bannayuganda balinga abaana abafiibwako kitaabwe n'ennyaabwe nga bafuuka nfuuzi. Bannayuganda be bantu abalinga abaana abafiirwa bazadde baabwe mu lutalo
w'e Congo nga babundabunda nga bo kennyini be balina okuweeka bato baabwe. Bannayuganda be bantu abalinga abantu abaana abafiirwa bazadde baabwe mu lutalo lw'e Gaza. Naye nga babundabunda tebalina waakusula, tebalina kyakulya, tebalina kyakunywa. Be bannayuganda bwe bafaanana. Bannayuganda amataba gabatutte, bafiiriddwa ssente zaabwe, bizinesi ziweddewo, gavumenti talina weekinyegera nako wadde. Wabula gavumenti eri mu paalamenti, abakungu ba gavumenti